Akakiiko k'ebyokulonda kali bulindaala nga kalindiira abo abagenda okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga mu kalulu ka bonna ak'omwaka ogujja. Bano basuubira okutandika okukima empapula ku bbalaza ya ssabbiiti ejja. Akakiiko kamaliriza enteekateeka zonna nga kalinda bulinzi muntu yenna asooka okukima empapula ku bbalaza ssabbiiti ejja nga 17 omwezi gwa Agusito. Mu nteekateeka z'akakiiko, abo bonna bagenda okuvuganya ku bukulembeze balina okufuna empapula okuva ku kitebe ky'akakiiko oluvannyuma lw'okufuna emikono gy'abantu abasemba 100 okuva mu disitulikiti zonna ez'eggwanga 75. Bano era bateekeddwa okusasula ensimbi eziwerera ddala obukadde 8 nga si za kubaddizibwa. Mu kiseera kino, abantu abakavaayo okwegwanyiza ekifo kino mulimu yali Ssaabaminisita wa Uganda John Patrick Yamama Mbabazi, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, Ssenkaggale wa FDC General Mugisha Muntu, ssaako ne yali mukama we Dr. Kizza Besigye. Mulimu Profesa Vanessius Balyamuleeba ne Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago. Amyuka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya ategeezezza WBS nti akakiiko keetegefu ku buli kyonna ekigenda okujja okutandika n'ebbalaza ya wiiki ejja. Akakiiko k'ebyokulonda kannyonnyodde eggwanga nti nno abagala okwesimbawo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga baddembe okutandika okunona empapula ze tuyita nomination papers n'okusingira ddala empapula okubeera abantu ababawagira. Nga bw'omanyi nti omuntu okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga oteekwa okuba nga n'emyaka 35 n'okugenda waggulu ate nga tosusiza myaka 75. Ekikulu kwe kubeera nti omuntu ayagala okwesimbawo ku kifo ekyo asobola okutandika okuŋŋaanya emikono gy'abo abaagala okumuwagira okwesimbawo. Kwe kuba kyovula nti no tuguddewo oba tutandise enteekateeka y'okubawa empapula ezo bagende banoonya abantu abanaabawagira. Okugyayo empapula kusuubira okuggalawo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'Okitoba. Y'omwogezi w'akakiiko Jonathan Talemwa ategeezezza nti ensimbi zino ezigenda okusasulwa ziri mu mateeka g'okulonda era nga ziyambako okuteeka abantu bano ku minzaani. Bonna abaagala kuvuganya ku bwa Pulezidenti waliwo esente ezibalina kusasula ewaffe wano mu Electoral Commission ezo bajja kusasula bwe banaaba nga bakomyawo enkalala zino ez'abantu abo ababa basagika. Sente ze tubasaba ziri milioni 8 buli omu. Tujja kuba nga tubategeeza sente endala z'aba members of parliament bo baagala emitwalo 2 tubagazaako emitwalo 2 ate aba ofisi endala za mu disitulikiti tujja kuba nga tuzibategeeza bwe tunaaba nga tulangirira puroguramu yaabwe. Abo bonna abaagala okuvuganya kukiikira ebitundu byabwe mu Parliament basuubira okusasula emitwalo gy'ensimbi 2 ssaako n'okufuna abantu abasemba nga balina ne kkaada z'okulonda okuviira ddala mu bitundu by'ewaabwe. Saul Katabulwa ku lwa WBS TV.